mwebale nnyo mwebalire ddala muli bangi abalala mubuliddwa ne womutuula bambi tweyanzizza nnyo okuva ku Lwokutaano taata lwe yafa taata yafa Lwakutaano ssaawa nga 3 mubadde mubeera naffe nga mutusuza mutusabira ate ne mutoola n'amabugo tweyanzizza nnyo tweyanzeege nze Nansubuga Angela nga nze omuwala omukulu mu maka gano olunaku luno luzibu nnyo gye ndi kubanga lwe lunaku lwe nazaalibwa leero birthday yange ate ngenda kuziika taata wange naye ndi mugumu kubanga taata yanjigiriza bingi ekisooka taata yatusomesa taata ffe yatusomesa ate taata yatuwa ng'akyalina mulamu taata yatuyigiriza okukola taata yatuyigiriza okusaba taata yatuyigiriza okukeera olina okukeera ssaawa 10 yes so taata tukwebaza nnyo olwa byonna taata abadde mulwadde abamu temwakimanya naye nga emyaka nga 2 abadde mulwadde era ne tumujjanjaba naye ndowooza byagaanye twakoze kyonna ekisoboka twamujjanjabye ntwala omukisa guno okubakakasa nze ng'omuwala omukulu nti omukululo gwa taata tugenda kugwongerako temuba beeraliikirira ekyo tutikako mu ngalo kikulu nnyo temweraliikirira ffe tukolaganira wamu tuteesa tetulina tabbu yonna ffe ng'abaana oyo mutulabye ti bamaama bangi naye tukwatagana era bwe mutulabye era omukululo gwa taata tugenda kugwongera mu maaso kubanga taata yatutegekera yatusomesa yatubuulira buli ekyokukola yatuyigiriza obuteegulumiza n'olw'ebigambo ebyo nsaba mpe akiikiridde abalenzi nga Timoteewo olunyiriri olwokuna omutwe ogwokuna olunyiriri olw'omusanvu nti alwanye olulwana olulungi taata wumula mirembe tumuwe engalo kali linnya lyosooka okubeeyanza mutuufu abasinga tubamanyi abasinga kituufu era tetukola ki tetubamanyi naye mubadde mumanyi taata tweyanziza nnyo tweyanzeege kitususeeko naffe obuzibu nze ng'omu bwe nsinkanye ne baganda bange omulundi gwe tusembayo okujja wano ogutali gwa leero kaali kabaga nga taata atuuma amannya lwali lunaku lwa ssanyu era nze kennyini kamwa koogera bannyinaffe bwe baamala okuweereza bo bye baagala ne boogera naye ne bagamba nti nammwe abalenzi kati musitula anaakola ki abakiikiridde nammwe mukole ki mwogere era ne baŋŋamba situka n'olwekyo okuba nti nziramu okufulumya ebigambo ate nga mumusiibula kiba kintu kiki kizibu nnyo taata pozi mwannyinange kyatabagambye ku Lwokutaano
amasimu gaavuga era batera okukubira ab'amangu. Tulina baaba waffe bamuyita Kizito Dennis ne muto wange alina ku sipiidi mu bigere bamuyita Kiwummulo. Muli ludda wa ne bakubira ne muto wange omulala Mutebi, muli ludda wa? Ne bannyinaffe eri beekwasaganya, nze sibimanyi naakazuukuka. Mujje eno ku ddwaliro babayita netugamba taata abadde ngera mulwadde ate kakati kuguno omulundi kiki ekiguddewo, kizibu kyenyo ekinene ekyo. Era neŋŋamba baaba wange ojja kunkima leero ndi wano ku ssomero jangu onkime. Nankima jaamu n'atukwata ng'ate muto waffe Fembi atussa amasimu. Omusawo abaagala nno, omusawo abaagala. Tugamba paakinga wali tulinnye bupikipiki tugenda okutuuka ku ddwaliro ng'embeera ddala mu butuufu si ya ssanyu naye nga erina essuubi lyewa. Tuvaawo ye ng'omusawo amaze otukakasa nti embeera eyinza obutatereera nga we tukola ki. Era munnange tubeera ffenna tuli mu kkubo tuddayo, ennaku n'etandika. Naye njagala kusooka kwebaza bamaama kubanga munnange buli maama asobodde okujjanjaba taata. Mikwano gye mwenna babaleeta wano naye bannange ekituufu kiri nti bamujjanjabye. Taata abadde musajja mukozi wano, mutulabye ttiimu yino yonna teri atali mukozi wano. Taata tayagala kutuula waka, kyembadde mumanyiiko. Ayagala emboozi ng'alina omuntu akola, ayagala kubeera wali balima, ayagala kubeera wali basomesa, kyekikula kya taata. Ayagala kubeera ewali oli alabirira ente. Naye bw'otuula naye mutudde butuuzi ng'awulira obuzibu kubanga yeyo embeera gye yakuliramu. N'olwekyo abasinga ku mmwe mukoze naye, ekyo nkimanyi. Mbasaba bannange betumanyi nammwe betutamanyi. Nga ffenno tetulina buzibu n'abantu, ate tuli bantu balungi. Mutulabye abawala bazze bannyinaffe, naffe abalenzi weetuli. Munnange tukwatagana. Owulidde bonna nga beeyanjula boogera linnya limu, mukalazi. Kati nze seetaaga kuddamu linnya eryo kubanga ate era nange ngenda ddiddamu. Tweyanzizza nnyo, mwebalire ddala. Tusaba taata mumuteekenga mu ssaala. Ekisembayo bannange kino kikulu, emusimbadde nsaba siyinza kwerabira Bishop Kiganda. Ako kakulu sembera ali maaso giri ng'akulaba, sembera wali mutunuulire mu maaso awe nnyini. Bishop bano bonna bagenda kunjulira. Emmotoka ya taata yasookanga mu teepuzo. Nga bw'obeera mu mmotoka olina kusirika n'owuliriza Kiganda. Ako kakulu ng'olina kuwuliriza ki Kiganda. Ne bw'osinkana taata ebibuuzo bye eby'obwongo bya ggulu nansi akuleka oli awo n'ogamba era abadde n'ekiruubirirwa kye kyemmanyi kigenda kutuukirira. Njagala kwebaza nnyo Christian Focus Center. Bannange mwebale kusumba taata, ffe ngaffe abaana taata tetumulinaako bizibu bonna. Taata we tuba tulina we twasobya, nsaba otusonyiwe wemula mirembe taata. Kale akasigalo mulimu anirinnya kambeere bumu kyekitugatta
Chekiraga nti Katonda akola mu ffe n'omusaayi gwe. Haleluya, 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 haleluya. Kyamani nja kumutira wano. Kisitabizi, Yesu kisitabizi, Yesu kisitabizi, Yesu adakiza, haleluya, 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 adakiza, haleluya, Katonda omuza w'ebintu byonna. Katonda kitaffe, Katonda omwana, zekisa kyo abaana b'enzu bw'ebafeeye abasango bw'akaffe Yesu abomwana mugende n'abalina maama azitejoni Sacha Yesu Cheti Singo Chiche Chomoto Iza Ekirwano kikiri wala otakkanya tebitakuula omuntu kyabutonde kyabuwangwa oyinza okubaawo kyobadde olina ku mutima gwo kyewandyagadde kikuveeko lwaliiro kwata ku sanduuko ng'osala musango tulize ebirungi byonna musajja wa Katonda ono bayizi bangi bayise mu mikono gye ne bagenda n'emitaama yange bafunye ebifo by'obuvunanyizibwa mu ggwanga ne mu nsi ez'ebweru